Gasimbagane Ne Bannamawulire wano ku Radio Simba. Pira kibazo mu studios ejukwanjulira osuzeeyo otya mpuliriza. Atuuse ku mulimu weebale. Dakikazi 3 ezakayita ku sawa 4 eza okumachaga leero. Agenda obugenzo okukola naawe weebale. Wonna wosinzira okubeera ng'oweereza. Tukwebaza okubeera ng'okola bw'otyo. Tukutegeeza nti mu mbeera y'ensi etambula eri eyanga nti abantu balaaliki. Bw'oba toyina nsonga lwaki otambula tutambula. Tokaya na bbeeyi y'amafuta erinnye naye kaŋŋende ndabe ku lw'omushana. Kati lw'omushana omulabako ki? Atali mulwadde, atali TV ng'oli bwe yagaa nti nzize kubalabako. Beera ewammwe, tambula nga weetaaga okutambula. Otherwise mukyaka abanyo nti ate amafuta wanoonyako omulimu. Wabeera ku stage nga toli employed. You are employable naye nga toli employed. Nali fortunate nava ku ssomero nefuna omulimu. Kati njagala omanye life eyo. Olina okubeeka n'omutwalo nga gw'olinamu naye ng'ogenda mu kibuga. To swallow oxygen in the hope ndo jakufuna emitwalo 5. Bwoba yagala kukitegeera bulungi kibuuze mukwano gwe mwanga kibumbi. So gozi amanyira ifeyo. Kati amafuta bwe galinya nga bongera taxi. Ogenza na mutwalo ogenda komongo ina kakaaga tewali akuwadde. Odai next round ngokomo na 12. Kama nkata 10. Waga togenze mu kibuga ng'ofa. Charles memba denjogera ku mwayiza kubanga yali mu activist. Activist nago mulimu. Is a commander wa mulimu. Ande kugwe ku street. John Buza abantu. Bana fa watuliza enchaya mbala musiza nembibazo kwati mutuliza. Bana fa basimba. Ate mukuru kibazo kyoyogedde ku mafuta. Kigatteko. Ne chemmere. Yes. Nawe yali mukama wange kabushenga ng'alaajana kibanaye ekyeya kitumazeewo. Ekyeya kino kitegeeza nti okujjako nga Katonda atuzadde nnyo emmere egenda kuba yakkekwa. Kitegeeza emmere yakkekwa kitegeeza nti emiwendo gijja kulinnya. Kaakati ogatte ebintu bibiri. Ogate ebbeeyi y'amafuta eri waggulu, ogate emmere eri waggulu. Nalabye ndowooza ne Bank of Uganda yalinyisa Central Bank Reserve Rate. Nabo abeetaaga okwewola nazo nga interest eri waggulu. Olwokolabe amazina aganakwale ng'ebintu birinnye byonna. Naye ate nga enfuna ya buli muntu terinnye okujjako batini nnyo ng'olwotukuta olugendo lwa ampuliriza Gasimbagane Ne Bannamawulire. Charles mukulu kibazo Katonda w'amaanyi y'amafuta obiraba Katonda transport kati kanabi yatambudde akyali ku Northern Bypass. Katonda w'amaanyi boda tanakuongeza wakisizenge jo negotiating kanabi java bayizo kuba bayongeza ate no fairway rate. Mukulu kibazo Katonda w'amaanyi ate Katonda wa kisa. Kampala kikibuga ekiri interesting nto kijudde enguudo ez'ettaka. It's a capital city naye eringa Rwenshama. Nawe totugeza kuwamu. Fwe tuyina oluguudo lumu luka but nalwo lwattaka na wano lwattaka. Mukulu lw'omushananzikanya nawe. Nawe mukulu ojabeera. Awo yantwalayo gyazaalibwa Kawempe. Jennifer bakolera enguudo zaabwe kakati bo tebalina enguudo za ttaka. Very good. Kakati KCCA omuno omwesala enguudo ezo neyisaamu kitrakta neba kubenfufu kati bweyisaamu ogenda okulaba ng'oli asibye ebirahuli abimazeeyo waggulu naye ng'amazeeyo supiidi ng'atunula mu mmira is enjoying dust. alinga avuga raale is enjoying the dust. Omushana yogera amazima oyo abeera ggwe abo bavuga markets kati ejo emizete yava Rwenshama abeerwenshama tufuuka ku kkubo singa kibadde ekyo awo nabadde nzikiriza ennaku z'amatuuti
basuula kasasiro kukubo enaku zina batuuze betekeramu hampu zaabwe anti kati ekizibu ekigira naye seba ate oli aleeta ne yeekanga hampu oli hampu agiteeka wafumbira emmere kati oli aja speed aleese efuufu ne yeekanga hampu n'asiba efuufu lyonna neri parking awo kati ne weebuuza omwoyo omubi ogusinga obwo gweguliwa kati waliwo leero gwensanze yenze mutaddemu mumoloka reeni yenyimiriddemu bwenti nempakingamu najja nantunulira nga munyiivu kati nentunulira feesi ye nenzijukira abaana be batwalanga mu senior one for technical drawing manyi batunuliranga ku feesi omutwe gwa kibazo gwe tegusobola kusoma luzungu ogwo agende mu technical drawing kakati nga yena lero omulaba technical drawing so bannange mweddemu balirira n'abo abatunda emmere ku kkubo balirira n'abo abatambula tobayira fufu there comes the devil alumna yana jude fufu ekyo mukuru kyazo kimwe ekyokubiri nekirevu yakisazeeko ekyokubiri abantu bavuga ku nguudo nga bali ku WhatsApp. That's true and terrible. Yeah, and ku mwinde on can express in what in bypass olinga ali mulene edduka naye ngomulaba ali ku nakugamba banna Uganda tebamanyi kuvuga banna Uganda bavugira ku dio myeyo mibi bavugira ku dio nga balina okuvaayo ku dio tuyina kuyisizaayo bobeera ku luguudo nga luyina leeni 2 oba 3 bw'omala okuyisa komawo ku kkono akusinga okudduka agende ekizibu nti bano balwenshama bwe baagula emmotoka ennene bo agenda ali ku speeding kaga ali muleero okudduka n'abeerayo bakozinga accidents they are all bogus. Abatuuliriza mwasuzeeyo mutya nno bwe bagambye mbu amafuta bwe geeyongedde owa boda akulemye okubagaininga naye alhamdulillah ntuuse mu buli mbeera yonna olina okunoonya mukulu kibazo engeri gy'otambuzaamu ebintu kati owa boda bw'akulema ng'otambulako ekitundu nali ngenda mu Kisulo ng'ate olinnyako ekitundu actually before Kisulo jjajja wange omu yali musomesa kyali n'atugamba omufumbi abeera mukwano gwo era bwe bantwala St. Peter's Boys Primary School n'akwata omufumbi oyo yalinga mukwano gwe n'amuintroducing nga n'amugamba nti bano bazzukulu bange kati nga oli olutunula bwati naga nti abazzukulu bakyali nga bwe baba babadde basina ebijanjalo ng'ejjiiko tetuuka wansi ng'eyaffe etuuka wentuuka mu secondary school ne baŋŋaa n'asikaali abeera mukwano gwo otolose kanaabi olina okumakinga sure nowa boda mukwano gwo mbadde ne message ya mukulu kanaabi naye simanyi batugiina mu Korani the whole Korani oli yasanza abadde asomesa oli aziika abaziika nagamba naye gwe aziika tolina kyosinga oyo agenze ubande badde oyo agenze naye omufu aziika munne kakati oyo agenze ku nsi agyeko ki kulwaki tukoowa byonna byolabye tulimu wano bye twogera nemukimanyi Peter analeeta topiki byonna byakukoowa byakuyomba it's negative energy naye ng'ensi eno twandabadde tugina okugirya netugyeyagaliramu. Gasimbagane ne bannamawulire kanaabi amawulire omanyi nagambye abantu lwaki mukoowa abakyala temukyala abantu tebalina mmere tova wogenda kukyala waliwo omushana nga tolina kyoyagalayo mubeereeko ewamu abavuga emmotoka ng'ovugamu n'omala n'ogaa nti amafuta gaalinnye mwe mutukaluubiriza ebintu gwe beerayo bw'oba tolina nsonga bw'oba osobola okuvuga mukyala lw'omushana ne muhami lw'omushana nga musobola okutambulira mu mmotoka yemu nammwe mukikole embeera yakazigizigi naye mukulu kibazo ensonga ezo oluusi tuzisaagiramu tetuganye omukono oguzizza nyeeri naye nga sinagenda mbibaddewo mu mawulire mukulu kibazo waliwo abantu abasasulwa oba oli omu kubo ekikulu kyabwe kutuula mu mawofiisi batunuulire embeera y'eggwanga nga bw'ebeera ne mubawa n'obugombe banguwe nnyo bagende batuule mu ofiisi ezo batunuulire nti mukyala lw'omushana ne mukyala kibazo abadde balina emmotoka nga buli omu atwala yiye tugenda kukola ki
what do you have? Fishermen and fisherwomen. Ajja kendeeza aba boda okuva ku mitwalo 2 bafuke 7 ndowooza baba planning eggwanga bw'oyogerako Anti kyekyo kyenkubuuza nti kifo yani kifo musana kyofa togabye musajja wena kaseke musajja wa sali musajja kyofa togabye kati mukulu kibazo tuyina ffenaffe okukozesa abantu abo tubabangi bw'oba oli prime minister kanabi oli minister nalabye kati mubibaddewo mu mawulire mu wiiki mukulu Lugoloobi si bwe baafuula minister nga naye yeekunkumula kakati Lugoloobi bwe yeekunkumula nze Puwa Haruna ngenda kukola ki gwe Puwa Haruna kyokola mulimu ebiri besiki nabadde nina omwami gwe mpuliriza mu Sosodooti ng'agamba nti akyanoonya ekibi we kiri naye yakakasa abantu abagabula emmere n'ogabula gy'otasobola kulya kiina kubeera kibi ekibonerezebwa nti abantu nabo balina okuyiga okubeera frugo mu mbeera zaabwe aga nti embeera za kuno abantu bafumba omuwumbo aga nti amaka okulaga nti gakkuse emmere erina okufikkawo ne musuulako mu ssaaniiko kakati embeera gye tulimu Haruna nga tetunnabanja bali be tusasula musaala tukole bye tuyina okukola abaana waka bagambe nti bw'oteeka emmere ku sowaani teekako gy'omalawo era bweba weeri that is nja kutegeeza sebo kyoyogerako bangi kubalunda embizi simanyi bookimanyi emmere bafuna yabwereere bateega mu butale tebagijja ku restaurant zokka tebajja ku batukazi bano bafumba emmere nene mumaka nolaba bali bantu bana naye ng'emmere gye bafumbye abantu 10 olumu kubeera butayiga kupima niwe banga emmere. You see, the one who is in charge of the home is the maid. Omuntu ali in charge of the maid with the home mubibaddewo mu mawulire bwangu enyumba yakyabaza agifuga finally is the maid yensonga yennyini yateekamu omunjuwe mwata mawulire eriyo omuzungu yali asomesa abaana okupima yagenda mu kibiina kya physics ng'oli asomesa ebipimo nanga nti bw'obanga osomesa ebipimo tandikira ku byangu abaana bye basobola naga nti gwe bw'oba opimisa ki agamba oba kakopo naga nedda tutandikira ku kibatu kyekyo kyennyini nti bw'opima bw'oti omunnyo opimira mu ngalo n'omanya nti guno gugenda mu sefuliya kati abantu balina okubasomesa ebipimo tutuuka nga lw'omushana yava erw'enshama bali bafumba miwogo oteekamu miteeke kati omuwa omuceere aguse n'alowooza twatumanye engeri gye guzimba byonna tubimanye mukulu kibazo mu bintu ebibaddewo mu wiiki ndowooza kimubadde mukikonyeeko nadde ndaba poliisi ekikwasa ennaku ng'ega nti mu nnaku 37 abantu 455 be bafiiridde mu bubenje obubaddewo mu Uganda bw'obala tezisukkamu balinga babanga 12 oba bwe batyo kubanga kusingawo kuba 37 bisatu naye ng'akyennyamiza nnyo omukulu kibazo era tugenza okuvayo wiiki naye baddemu nga akuŋŋaanya emisolo naye aga nti tax penalties tezigenda kusaaga teyayongeza nnyo naye kati agenda kufa nnyo kwaba abadooginga omusolo abakola fojale nga ekibonerezo ekimu naye kyali akijje ku miliyoni 4 nekigenda ku miliyoni 10 kasita obeera nga obaddeyo information eri misleading ekirala nekiva ku miliyoni 10 nomuli taxi gundi receipt zino eziri electronic mukulu kibazo kuva ku miliyoni 10 ne bagenda ku miliyoni anti naye kati yakinyikiza manya kala kitegeere bw'obanga obadde olina capital ya miliyoni 10 n'okola ka forgery mu receipt yo omusolo gwa miliyoni 3 n'oteekawo ogwa miliyoni 1 ekibonerezo owaayo 10 mutaya kuddayo ewamu mu kyalo alife wano tuli mu kyalo business gwe omanyi ono kyali sinamutwala ng'alabe mugamba nti kino kyekyalo kyaffe
nenga yalaba kibuga alowooza wali ekisaasi waasu sebo omukulu kibazeera mu mbeera y'emu waddewo ndaba akabinkano wiiki eno kabadde ng'agoobyaga nti abonna ba accounting officers abaalemererwa okuwaayo embalirira yaabwe mu budde emirimu tebalina naye ng'owaloko gavumenti aga nti nange sinaba kufuna biseera bikuwa bapya naaga nti mu ssente ze yali liizinze 10 trillion naaga nti abo abatannaba kubeerawo bapya ezaabwe zikyasigaddeyo eno naye simanya akatubagiro kanaggwerawa ensonga y'emisaala mukulu kibazo mu luzungu eriyo phrase gye tugamba nti huffing and puffing mulamanzani is huffing and puffing and will deliver zero on that because ensonga eri kuletko kitwala bbanga ki okukola kaawo pozi wowe ogamba nti abadde deputy bamupromoting afuuke kaawo actually nekino kankitereeze si buli accounting officer nti abeera kaawo kituufu accounting officer asobola okubeera director finance. I'm talking about the district. Yes. The accounting officer are designated by Ministry of Finance. Yes. Yeah. Techiri ku office jo holding anga kao emirimu jo oba accounting officer buba over and above emirimu jo babukuwa era Ministry of Finance ani abukuwa is it the law the Local Governments Act because na kujisoma tekufula you need to check that law question zili bili kao alondebwa Ministry of Local Government yes public service accounting officer finance are designated by finance techi mukakatako wa finance okulonda kao oba PS okubeera accounting officer mutuufu eriyo PS this is also good information eriyo PS who are not accounting officers nga their own choice baga twagala kubeera bogged down na bintu bya nsimbi mudire omu ku ba director oba under secretary abeere ki agreed never cow ono wagamba nti bano so now I want to look at the Local Governments Act. Does the Local Governments Act designate a cow as the accounting officer? Oba abasajja bano bagenda ne bamala ennaku 14 nga teboogera bigambo bajja balina bingi nnyo mukama naye mukulu kibazo mu bimu kwe badde omu musigaze eddakiika 4 yes okumala y'amawulire nina we nabadde olina nganji okulembeze bwa Uganda Supreme Council I withdraw but I've said it naye obukulembeze bwa Uganda Supreme Council mukulu kibazo weekend nabo de bali mu kutereza semateeka era ne bamaliza nga baga nti mukulu mubajje bamwongeddeyo ajja genda maaso n'obukulembeze bwe naye nga kyenyamiza nti mukulu kibazo mu mwaka guno anti yasangiddwawo kati alina okumalayo ekisanja kye bwe bagambye nti Supreme Council bwe tuba tugibalewezezza emyaka 5 bukyanga etondebwawo guno omwaka yes mukulu kibazo Karamoja naye badde kyali nsonga nkulu nnyo mukulu mubajje abasajja abalala waliwo omuzikiti oguli awo ogunyirira mukulu kibazo kamala y'amawulire mukulu Kakanda nja kumubuulira nedda sebe bali ba Supreme Mufti bano ba Mufti Plain Karamoja mukulu kibazo nayo ebadde kyali nsonga nkulu nnyo nga abantu bakyafenya nalabyeko Dr. Makenga nti kino kikyasoboka mu Uganda ekyoku abantu okubeera nga kugamba tetusobola kweyamba ne tubawe emmere mukulu kibazo okulonda kw'abaana Makerere nako ebadde ensonga wiiki eno zakwagenza okukakana nga tekubaddeewo nga n'omuyizi omu naye afudde mu nsonga zino mu ngeri y'emu sebo World Bank naye ekyaliko etulemeddeko ega nti temunnatuuka mu middle income naye ffe tuga nti sebo gye tuli n'abasomesa aba ATC nabo tugambye nti bagenda kubazaayo oba abasomesa bonna babazzeeyo tebayise retooling bwe tutyo ne scholarships ziizo zigenda kujja ziweerera ddala 4,000 gavumenti zeetaddewo sebo era ne Museveni n'atutegeeza wiiki eno nti minisita wa education mukulu kibazo kano kawulirize bulungi akoze omulimu munene nnyo
ayita meeting ku meeting nsoma mawulire woyagala ki ndagala lutangaze musebo ate ntangaze ya scholarship kyogerako nze bwe nasomye story yonna nga baffere first of all tebawongedde ku sikaala zabagenda mu university era ezibaddewo era zebayogedde enkumiki nya ekyokubiri bali bagambye nti olwokuba tebayingiza baana mu covid n'olwekiwezi kati awo waliwo ekipya ezo zibadde bagalaga tebaziga bakululi naye se wamma mukulu kibazo mbadde nkyategeeza abatuwuliriza president yagambye ono kakanda ntabula minisita w'ebyenjigiriza mukulu kibazo akoze omulimu munene nnyo okutransforminga sector ya education nti ebimu ku bintu byakola kwe kubeera nga ye asharinga ebizibu aga nti teamwork naga kino ekizibu naawe kakande kwatako kati mukulu kibazo simaigwe lwaki tosharinga kuba moderator nogawe kakande nti omushana wiki ewedde mwabadde ne mukulu kibazo yebuuza mulete mwenna ebirowoozo tuwulire ebirowoozo byammwe tumanye ekyokukola tagama nti kwatako kubanga obuyinza sirowooza nti yabugabidde muyingo nti gwakuba mubingo obwo eyabadde ayogera yatugenda lwaki mwesibako you share the problems ye minister bwati wakola akiteekawo ne bakisharinga onaga nti wamanze naye bwe yava bwati Karamojja obwana olukaramojja bamugoberera buli Kampala enjala Karamojja nti baki omukulu tayegera ku mukyala we kubanga naye ebizibu bisinga yaga kuyetuma boda byetumyeko ebyobutala kibazo kakande naye atuze press conference naye tumusome wiiki ejja nti mubibadde mawulire ne mukulu kakande yebuuziza Gasimbagane Ne Bannamawulire ku Radio Simba pira kibazo mu studios zigikwanjuye John Kakande Haruna Kanabi ne Charles Romshana wiiki ejja president ajja abannyonnyole ku bintu ebyenjawulo saategedde biruwa byennyini byagenda kunnyonnyola classified naye yagaya ajja TV zonna radio zonna kuye baina zikyusa zonna obulimi essaawa ezo tayagala kuwulirayo birala tolanga mupiira bigunda ampuliriza Gasimbagane Ne Bannamawulire ku makya g'olwaleero naye gwotera okufunayo ku lugambo tonakufuna byagala okwongerako ku makya g'olwaleero baŋŋambye eriyo omwami abadde kansala ekamwokya abasinga abekamwokya bamuyita chairman Kakooza bamuse ku makya ga leero abadde adduka ku makya akedde kudduka ku bayitawo Wampeewo nga ku Africana awo ku Garden City awo n'abavubuka okusinziira ku bijja byanjawulo eriyo abagamba nti bamukubye na bijambiya eriyo abagamba nti bamukubye katayimbwa blunt object ne bamutta nekyo manyi nti tekifeaturinga nnyo mawulire naye ennaku zino nalaba ne police warning enguudo ezisinga mu bibuga naddala off the main eriyo abavubuka bajja ne bateekayo ebiroad blocker and bayina one standard phenomenon kuba akaayina ekikooti ky'amagye oba nga ayambadde engoye z'amagye bwe bayimirira ne bamukuba ne bababba ne babakuba ne bagenda ne bajjawo road block yaabwe bateekawo bangambye bakwata emiti naddala bano aba networks abatambuza cables baleka emiti egyo kali bano bagusuula mu kkubo ne gukola road block nga togenda gubuuka na mmotoka yo kati ne bakulinda bw'oyimirira NRA police check kati bw'odda emabega nga nayo basuulayo ekiti nga bababba eriyo omukwano gwange naye nompulira bagamba ndabeko mawulire bugede ndowooza nti abadde awanyisa nnyo ababbi mu kitundu kye abahaddeko nnyo emmundu amaanyi nendowooza nti era bwoba onoonyereza omanya nti otandikirawo ekibondo ky'ababbi abo ndowooza ti bebamutemudde and bangamba awo mu kifumbira ne Kamwokya waliwo akafunkeera biddenja kajjukira erinnya waliwo ekibondo and Kampala eri comfortable ekugamba nti abalenzi bali awo tebasaaga naye nga it's okay kati baŋŋamba ne Nansana
nenga ni agamba basaga DPC o RPC bakugamba nti bali awo enansana akafu nkera biderinnya ne ngugenda waggulu ku lusozi oli yangambye nti ababbi bayo balina democratic bakugamba nti gwe twakukwata mu wiki ewedde genda nibakuta n'ogenda they have data it's pathetic kwa chembuza kata aleta story is kibazo is not optional eliyo bwe barumba omwami eliyo mwami mugwe barumba nibagende nemotoka baga nti nimoko jagisage kamocha ojagisage kamocha kazo bamugamba ndio ku police ati agisanga ku police lagi tufu yagisage kamocha oyo lasi gambo no odigo mulala abaje bazode very good Gasimbagane Ne Bannamawulire wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studio zijje kwanjulira John Kakande Haruna Kanabi ne Charles Romshana eri abadangamba wano kibirangu nti Kibazo ebirala byonna bwe bigaana ti food security teyandiganye gamba Kanabi n'abalala nti nga tonna gamba baana kukekkereza mmere gamba abazadde bafuneyo ennima ey'omulembe ne bw'oba toyina ttaka adampeereza bisawo bifaananyi bya bisawo byembadde ntunuulira wano nti bw'obeera n'ekikuti awaka nti kirimeemu lumonde kirimeemu obummonde kiteeke ku lubalaza kiteekewo according to him ekikuti ekimu kivaamu endebe y'obummonde nti kisimbemu kale ngambye nti amazzi ne bwe gaba ga sabbuuni bw'ogalekawo ne gavunda I found that interesting nti bw'ogalekawo ne gavunda sabbuuni aggwamu nti bw'ogakozesa mu kukekkereza gasobola okufukirira ebirime naye ng'ogaleseewo ne gavunda nga togalese n'ogateekako nga bwe gabadde kati agamba nti ebyo bijja kusolovinga ebirala byonna tulwane nabyo n'emmere yo tandikiraawo ewuwo bwana Kibirango ndooza message njituusizza mugambi nyina olusuku eka engeri gye lukala you can't believe it because terina mazzi kati uno abadde akulagirira aga nti ne bwobeera na bisawo biteekeko ku mazzi alinga gamba geno beerongo wandulako amalusu sabuni yose bevaawa yogamba ijo gyogenda okulinda evunde John yes weekend mbade off the radar a bit naye story ezimu ze mbadde ntunuulira mu mawulire ezinkwasa ennaku zibadde Kalumojjo mukwano gwange Muhammad Nsereko yatandika enia campaign ng'aga nti tulina okunoonya ekizibu kya Karamojja kirala aga nti Karamojja baba wa bilioni I think 11 ze yagambye last time nga za restocking nga za mbuzi specifically naga nti bw'oyite Karamojja embuzi oziraba adabuuza nti gwe walaba kolooleyo embuzi ng'egenda Karamojja ng'aga nti ziizino I know the supplier because jezuva wana badowulirayo impact ekyo ne kigenda naga nti bo balaba nti kuba yabaze ebbanga embuzi lyekulira naga nti bw'oba wabawa embuzi luli embuzi kati zandibadde zitandise okukola ki okumultiplyinga nga zijja mu katale nti gwozirabayo but that's there eriyo omulala jjo yampeereza akafaananyi ku Facebook naga nti weetegereze nnyo ensonga y'emmere ne Karamojja nangamba mu 1963 abakaramojja baafa enjala babiyita bikoco ng'abantu baggwerawo ddala naga nti naye ti what was the solution? Has this country run out of solutions? Is it related to the resources in Karamojja? That's one. Two, there is a factor endala eri associated n'enjala Karamojja possibly not bw'oba ovuga ku nguudo z'e Kampala suddenly abaana abakolomojjo sikakasa nakakasa nti bakaramojja by the way tubayita bakolomojjo ne bayinza okuba abateeso bayinza okuba nga babajja walala
ne bayitirivu of course naye investigation ezikoddwa singa ziraga nti bakolomojo baba mukalamoja yes ani abali and nalinde Felix Kureje on some talk show nagamba bamanya abaleta bwenali nkyali omukunganya twakola story emindi mingi kati nabadde nkyayogera ekyenjala ye Karamoja jo nina gye nabadde at total divergence with enjala gye twogerako nga we twabadde yemmere yabadde in plenty nga mpitirivu obungi ejja ku mmeeza nga weerondobamu kati oli n'agamba nti naye temwogera ku njala ye Karamoja yokka nangamba musajja mulango nanga nti mu bitundu bya Lango ebisinga babadde ne extended drought nkuba tetonye okumala ebbanga n'atulaga obufaananyi bwa muwogo gwe bajja mu ttaka kati nga bulinga buwuzi nanga nti oyo abantu gwe balya kati n'atubuulira kye kitegeeza n'atugamba nti ekyo kitegeeza nti emmere gye tulina okulya mu myezi 3 okuva kati tugiridde ate nga gye tulya kati teriiwo naga nti ye na science aga nti ewaabwe alowooza yesinga okubeera abaana abali malnourished ye ndowooza ye kuba yatugambye nti buli bwe bagenda okulaba abaana yaga nti buli baana 6 ku 10 basinkana babeera underweight at their age nti bw'obanga omwana ow'emyaka 8 yandibadde ne weight ya kilo 3 ewaabwe baba tebaziweza 6 ku buli 10 kati teyabadde na national picture yabadde ne yeewaabwe Lango nga nti abaana bali underweight kati yangambye nti ekyo ekitundu kyewaabwe enjala ebakuba nangamba ekyokulya kyembadde simanyi nti actually it's a core food crop one nsujju yangambye nti kati ensujju bazikandula bukanduzi ne balya no babuyita buguju obuto nti kubanga ensujju ewaabwe ebadde problem solver ne kati balya n'obuguju omanya ate ye ennungi ekirungi esobona okukula n'ogerekako for another 1-2-3 months yes. Kati ekyo ekifaananyi kyabadde kya Lango bangambye mu kitundu ky'Etteso they are struggling with water batandise okufiirwa ensolo eyabadde ngamba Etteso yabadde tangamba kya mmere yangambye livestock zistrugglinga n'amazzi kati batandise okufiirwa ensolo ne bayina problem emu gye nasanze ng'eri very interesting abayina ensolo osanga kanaabi nga astrugglinga n'amazzi naye nga tali wiiringi kutunda ku nteeze ayina ente 50 40 aziraba zifuuka emigogge amagumba gadda kungulu ne tali wiiringi kugamba nti zino ezinaatera okufa kanziguze abakatale bazitwale neme kufiirwa zigazeemu akasente ate nabo baagala za nseko baagala mitwala baagala kudondola kati eyo nayo scenario nazo nga zikoze jeeri bangambye waba n'omushana eno nina mukwano gwange ali mu health research ali Rukunjiri agenda mpaka eno ku myalo gy'abalwenshama yangambye nti bw'aba anaalyo emmere obummonde babulinda kuva Kabaale nti luli bano babadde n'emmere ng'ejjira mu buutu za baasi buutu ya baasi bangambye yenkana loole nti gye bapakira amatooke wansi nti naye kati ojja ne baasi nga wansi teri matooke nga nkalu nti neeri n'amanda simanyi oba bagayina naye emmere egenda ekendera ate nga bano be babadde ba core food suppliers now aggravate that John region Kenya, Djibouti, Ethiopia
have had a bad drought. Kitegeeza nti grain supply mu region tewali. Tanzania recently yakola a quiet ban on the export of maize grain. Quiet ban. Tejigamba mu lwatu. Naye kye bakola bakaluubiriza nnyo abafulumya kasooli okumuzza Kenya. Kuba owe Tanzania abadde tajjeema. Babakaluubiriza baleme kugenda. Kati ffe challenge gye tulina kasooli yenna era mu mikono gyange abali mu kulunda bakimanyi kasooli yenna abadde mu store. Emmotoka zive Kenya loole ne zigenda mpaka Kagadi Kyegegwa eno kasooli tezimujja ku store, zigenda zivuga kaalo ku kaalo. Bajja ne minzaani ate bangambye abebunyolo bangamba Dr. Kugonza yangamba mu minzaani y'Abannakenya nungi ti wano minzaani ya wano ti kilo 10 ti bwe kupima zibeera 7 munaye y'Abannakenya ziwera. Kati balinda kati Bannakenya bagenda mpaka mu bwalo bwaffe. Yes. Kati Bannakenya bayingira mpaka kukibazo ky'obuuse omuyinike buyita omuyinike wano mu Kampala ate talya mmere egyo yogera alya ngano kola alya chapati. It depends on chapati. Kati chapati ngano enyingi tujijja wabweru. Kati mu Europe gye tubadde tujijja heat wave nkiyita ntya mu Luganda yeeyongedde kati zikwatwa omuliro Samgaden za burning. So ningano tegenda kubeerawo ekikamanda kati one mukwichazo scenario jendiringa owade ekifaananyi kirungi kyekiri mu ggwanga naye kyoleseeyo otunudde wala kube bibakugambye ebyawa naye totunudde wano kumpi okumpi wooli olinga agamba nti wano mu Buganda wano nti wano ekyaddondo ebintu biri bulungi. Nja kutegeeza nti actually John Kabushenga ali wano ndowooza ali Busujju wali awo awo kyaddondo wali babayingidde Mityana buba Busujju oba Busujju Busujju. naye kankuwa example ebiseera ebyo naleko ebutambala nendaba abantu nga balina kasooli naye kasooli tanateekako jjajjange yagambanga nti ebutambala nsi yankalajje naye ennaku zino kyovola ffe tebagituwa mwawafe abasiraamu tugende naye netusurviving ennaku zino naye enkuba y'akasimu oba ekiri kitya ne bangamba nti okuva yava eno enkuba totonyaako abakatuliki be bakatusammulizaako mutusiimanga mukulu kibazo mutusiimanga twabawa wiiki eno mulangira Nakibinga yasiimye abakereziya katolika okutandika amasomero. Mukulu kibazo ennaku zino ebutambala yena badde alina kasooli nga akyali nga yeetaagamu wiiki nga 2 ez'enkuba kati oyo ali Poteya. Naliko wano eggobero nabadde ne mbusiro waliwo abamusimba enkuba eyasembayo ng'atandise okutuuka wano nga mu Kiwato naye ng'ebikoola bigenda byengera kati bamuguza balunzi ba nte bw'osanga omulunzi w'ente amutema. Yep. Naliko wano eggobero Hoima Road nga enkuba yali wano efuuyire mu Kampala ng'efuuyira nga eggobero emaze myezi nga 2 naye okitegeeza nti ebikwata kasooli n'ebirime birala lumonde muwogo ebyo biri Poteya. Kyekiri e Bugerere Masaka sinafuna nnyo report kyekiriyo kakati kitegeeza nti embeera gyogerako eri countrywide si Kalamojja oba oli awo kubanga mpulidde bagamba nti bakunkumuka naye Bakalamojja bagendereza nabo bamanyi okusavuwaza ebintu naga nti bakunkumuka naye ogenda babuuza nti emitwe amanya ag'abantu abafudde enjala
nga baganonyeza mu kiwato naye ng'enjala eriwo iyo bangambye nti bannakenya abatuuka ekyegegwa tebakoma ku minzaani ewera nti naye bo kasooli bamugula 108 abaffe bamugula 105 ate ne bakkuba n'empiso empiso sigitegedde naye mukulu kibazo nze ekineewuunyisa nti ebintu bino bitwogerako okumanya nti wajja kubaawo ekyeya okumanya nti wajja kubaawo enjala okumanya nti wajja kubaawo crop failure si rocket science nalabye kati eri abaagala okugula ebibanja ku mwezi naye ffe tuli ku level yagamba tugala kugula bibanja ku mwezi nalabye waliwo abafiiridde omwana abungereza nga bagala evu bayokeza omulambo gw'omwana evu bagala bajja kwitwala ku mwezi baliziike ku mwezi kubanga yali ambition y'omwana oyo okugenda mu space science naye ffe tuli ku ebyo tuli kunja biri basic ndi tulina ministry bayita mundane things mbera ya bulijjo ya muwogo na bijanjalo tulina a whole ministry tulina ministry ebyobulimi tulina aba disaster betusasula mukulu Hilary ne banne naba nsubira nti balina obusobozi n'obukugu tulina ne meteorological authority tulina meteorological authority eyina okubeera ng'eyina obukugu obulengera neega nti abange mwategedde enkuba myezi 6 ejijja tulina problem tuplanize tutya tweteese tutya okusooka nganga ekizibu kino ekijja tusobako ojjukira mukulu kibazo program gye batudizaamu ku WBS kaba kata tuleke mu ayinza n'okujja ne ku lune amweraliikirira program utakola kibazo on Friday ku WBS nga WBS ekyaliwo mukama agisaasire gyeri nze gwe semujju nga twogera era mu kiseera ekyo ku njala eyali erese buzibu ennyo kyenzijjukirako ng'omukulu anywa amazzi ga kibazo obuto obujjudde mu Uganda gwe kibazo mpaka ogenywa omukulu n'anyiiga nnyo ye ng'aga nti ekyaji ekikye si mmere kuba na mmere ekyaji sente wezirina okubaawo esente weziri wenna ekigwawo alina kapasito kaki okuinterveninga n'atwaliriza naga nti programu eyo nyinyini yagala tugiddemu ku Sunday tuga nti agenda wekase bunyonyole bibyo nti naye ababadde mu programu mbeetaaga programu netukola due to public demand nedibwamu ku Sunday anyonyole eggwanga ebigambo naye nga byali ku njala gamataba ago gimulayiga Fridays it's an opportunity bitekemu ebyenyanja kati mwene mumujerega ate muharvestinga amazago ebisobola kubeera mu mazago gapropa muli kiddamu naye mukulu kibazo ebintu bino tebiri nti tsunami ewaawo ebaddewo mulundi gumu mukyasa year in and year out kisoboka kitya nti fenge gwanga and John Chogama nti we are not talking Karamoja no can't we are talking Uganda enjawulo eriwo nti Karamoja ebaddeyo abafudde enjala ne early warning system yaffe efaanana etya naye ekikulu kiri nti oyogedde ku mukulu aga nti okulima mukwano gwange Moscovia Salamu Musumba bwe yali akola ne Uganda Red Cross yali expert in early warning disaster signs ngera Red Cross emusindika awunyirize wawa n'abeera akati abaga era nga Red Cross relief stocking okusinziira ku department y'abasalamu basalamu awo akati abaga kajja lwaki bamuzaayo kwa jali takyatugasa
ali mu poko nankani okugera bafuzi singa yani kozo muri mungi naye mukuru kibacho tugamba nti mukuru agamba nti soko lima lumonde mubisawo nalako ka video nga oli bebisawo byogera kebyo nga ayemi monde giringa ajija mukisawo nenga nti why simanyi yoboya kisoboka na yenze nsubira nti nange mbirabye ka video mbyegomba nesinabigezesa na yenze nsubira nti tuteeka okuba n'enkola nkukibazo yali munywanyi wange Dr. Jack Liyombya yali ku Human Rights Commission twali tumyamna naye naga ntakkiriza aye nange mbayinga idea takkiriza nti ennima gyetuyimiriddeko gyetukolerako kakati eya smallholder farms eya peasant farming nti esobola okwaŋŋanga ekizibu kyetusemberedde kubanga tujjukira nti ebintu bino bimu kati tuzze tufacinga climate change bino betwalako busamambiro tulina okweteekerateekera embeera esingawo okuba embi wetujja kutuuka ekiseera tufune enkuba mpitirivu oba tube mu kyeya ekitabwangako wano ekitwala ebbanga eggwanvu nze nsubira nti tulina nga tunakujja bano balinaka eka emu olimako kasooli na eka bbiri olime kasooli eggwanga terisobola kusustaininga life eyo ya eka emu eka bbiri eka nnya president ayogera eka ki eka nnya erima kano erima kali sirowooza nti that will take us to the next level nsubira tulina ng'eggwanga nga gavumenti okuwagira okussaamu support eri abalimi tufune large scale farming kati nga wano mulwana family ya mulwana you know twana tuteekwa okupromotinga abalinga ba mulwana nga bangi nga bawera nga basobola okuproducinga under all weather kubanga nja kutegeeza bawoga irrigation onaga nti amazzi ogatereka naye se nagatereka nenimeewa eka neteeka ebisawo byange 10 oba 2 awaka tebiyinza kummazaako nentuka ku harvest nibabanga lumonde abazaatya nibabanga wiyale nga abaze nga avudde n'okuvaayo so ate no sebo nja kutegeeza mpozi nga nebwero no hiringayo street guard okumukuuma ojja kufuluma ebweru kumakya ng'ekisawo bagenza nakyo kyonna nettaka lyakyo nga walitwaliddeko ng'oli kupoteya okay bajja kulekerawo abennaku zino tebalekaawo nente juzi nabanga abantu if you want to know how bad it is nalaba ku mawulire ku TV abantu nga bastorminze court embalala magistrate yayita mu ddirisa ng'omanye omusango gwaziza kusumulula mubbi wa nte wa lulango obubbi wa siwa nte kyagamba nti oyo ye amanyiddwa bubbi wa nte wa lulango so nebamwabbeeyo nebagaa nti gwe omulamuzi katukutte fast nga tunakwata bubbi kubanga gwe kadaluzaala busaa tumukutte atawanyisa okumukwata bibadde lutalo naye lwaki bantu bakoze ekyo nti anga nti embeera eno ekalubiza omuntu alina ente eyo 2 oba 3 ye life ye kati oli agibbye agitutte nze nsubira nti tulina okupromotinga gavumenti erina okupromotinga abantu abasobola okugenda into large scale agricultural production bano abatonotono basigalewo naye nga national kubanga abantu abali mu bibuga bangi nnyo kati mu kibuga tulina miliyoni meka 3 4 So you address urbanization is growing. Time population ya Kampala bera millions. Kakande to address
waliwo gye bayita plan for modernization of agriculture. Tebakyajogera no. Ebagivaako kati mpira aliriza ngenda mirango nkomewo eriyo omulala ekisooka kana bibagambye nti okuba empiso oli kwabadde annyonnyola ono akunyinyonnyodde nti kuba kubba aŋambye nti empiso kwe kukozesa minzaani okubba nti eyo gye bayita okuba empiso kitegeeza eno ey'okufumitamu nga gye baafumitanga mu mwanya okulaba ezikaze n'embisi nga bagira oli bwagira ati katulabe kasooli ono bwagira kiro nga 3 ezo ne ziyiika nti akebera ate takukkiriza kuzizzaamu naye ekirala kye bagambye nti please deal also with the food supply, national food supply system. You will find food rotting in Tungamo, and parts of this country are in want of food. We've had a bounty mango season in parts of this country, and the mangoes were rotting, yet large chunks of this country barely had food. That is the situation you have. If you pass your markets today, you have greens shrinking up because of buyers, but yet other places people can barely have food. We need also to have a food distribution system that delivers food from where it is grown to where it is most needed, instead of an exogenous system that sends all of it to the economy. I think it's like now is the processing. Bange miyembe bojogerako. The biggest consumption ye miyembe tujiria raw. Indeed. First of all, simanyi ba nakuzo kuchazo gwe miyembe. Omuyembe gumu gusiringi 10. Kusingi 10, 15, 12. Mu Uganda abantu bamekaba soka kulwentebe mmwe muguleje 12. Mu Uganda abantu bamekaba soka affordinga omuyembe 12. All of you muserera. Yes, a small percentage. Kakande all of you muserera. Why? Mutunulide production ne mutatunulira market. Oli capacity y'okugula. Bogamba ntoberere large scale farming fine. Obirete Kampala fine. Ayagala agenda okubigula ayagala kubigula ku 12. So will that farm be viable? Will it break even? Tukomao. Eriya bagambye nti Kakande goyogera ku large scale farming nita kabali tutwalako ani agenda okulima ku large scale abali twala omusajja yagala nafuna 12 square miles mukulu kanabyo na manyi bulungi 12 square miles nazifuna lwaki azikipinga ye mukulu Museveni alina ekaleje nkana we ekisozi ampuliriza Gasimbagane Ne Bannamawulire nkomaoneka nabine Rwomshana izakirandi Gasimbagane Ne Bannamawulire Radio Simba abampereza messages yes nziraba ezimu nzisoma direct on air ezimu nzisoma Kanyike Charles Tokayana message yo najirabye ngefaanana bye twabadde twogeddeko kale ne sigisoma butereevu Eriya ngambye ani kanabi nkugambe nti tategedde yetu lyagalukayo nti lwaki to mention the violence yabadde emakerere omwafiiridde omwana mu bibadde mawulire yakirese ne mugamba kanabi nti simada butemu kati tulyagalukayo ndoza otegedde oyinza okuba gwobadde kanabi akirese engeri akisesere doti n'obululu bwabadde makerere ne wafiiramu omwana naye nayo tukijeyo yomba. Okay, Charles kyatayogedde nti badde omushana ensi eyina ebizibu bingi engeri gy'oleeta amawulire ag'ennaku olina okugasabika bulungi nze siringa ggwe afudde Edi Magezi agaye nti nene studio bandigirekedde awo kugiwa kaawa nammwe muwulire enjala bw'etuma ategedde tunakawo mukulu oyo owai wano mwina kamera Edi Magezi nzija n'ekikopo ekyange ebigwa tebiraze batadde ku Facebook batwala batumya kawa sebo
naye kawa mukalu tekuli kantu. Actually mukuru Kande kyabadde ayogerako nti abamu emmere nyingi abalala bafanjala kati amagezi agamba baleme okubawa kaawa naye neerabira nti mu maaso ga kibazo ayinawo ekikopo kimu kifurasika kijjudde ate ayina n'eno eyavudde mu kibuga kakati mukulu kibazo wano mu kibuga bw'ogoberera that swamp swamp is what? Urutobazi wali urutobazi ruli awo kibuga ruli mu enkima zalumbye ekitundu ekyo MP waya abadambalira MP omukyala abadambalira namubuziza the attack groups engeri gye mu formation zaazo ngambalira mu usanga nga in less than a kilometer ziriwo nga teziri wansi wa 1000 kati ziriya kyona kye kisanga ne muttaka zisima muwogo wamu ne kasooli kakati population ate yuwa tebakkiriza ku zitta ekyo kimu ekyokubiri poison obutabo bande badde bakozesa okuzita as vermins one tebuliwo but ne bwande baddewo bwetaaga experts because what wegendereza obutega bubi one ne butta abantu ekyokubiri ne butta nebirala ebinyonyi wamuna so but the larger issue eri nti abantu abo basazeewo tebagenda kulima. They are doing two things, either kutema those swamps or butalima. So you see security, the security byolimye nga nkulu. I had a debate ne my mother ngatana bakova munsi ngenda kumala senior 4 ngenyumba mu sitting room mwa embuzi mwezisula the equivalent of our sitting room ngembuzi mwezisula kakati bwento ku university ngamba kamuzimbire ekiyungwe ebere store mwasuze embuzi ze nangamba bobole meddewo mtu wano wabira wentebe ngenda kusula mu kiyungwe nsule n'embuzi zange. Yes, and gusula n'entebezo nze nja kusula naki n'embuzi zange ate nga ayagala abere kumpi n'omuliro gwe that smoke that heat warmth. Kakati nga ye argument ye eri nti embuzi zange wenzisula mu kiyungwe bajja kuzibba. So to her ekyali critical was security, and ani ayina okuba security ejawo omubbi, it is the state. Kakati state up to sub county to the parish level yafa mukulu Museveni akyalowooza kutwala police post ku sub county, but at the parish level gye wali olina parish chief byali bifudde byonna. And in most cases ebyalo nga ababbi bwe babeera majority bana babeera ku ludo bani nga be balonda n'akakiiko akaabwe, so nga tebasobola kulonda oyo alwanyisa ababbi bye mbadde mwogerako wano mu mawulire kansala gwe basent probably abadde alwanyisa syndicates z'ababbi. So in that area of Kabale gye badde oyogerako tosobola kulinda ttooke likule, tosobola kulinda bumonde bukule oba omuwemba gukule because abavubuka bajja kiro ne bagujjamu. And three ate abavubuka tebagala kulimba bavuddeyo bali mu trading center, they are in the trading centers okulima bakuvuddeko kati okulima ate bakulekedde abakadde ate abakadde bwe balima bali babibabbako. So tosobola kubeera ne food security nga tolowoozeza on public safety and public security. Now let's go to Karamoja. Enjala eri Karamoja yatuukawo waffe Kanungu across Rukunjiri ne mu Rukunjiri bwambala bugangala enjala y'amaanyi. I remember waliwo n'omukyala abantu batundanga kanchite wa malaya what you funa leaves za purpose. I raised that story ba rugendo ne bagendayo n'omukyala nene bamusanga nga oli aganzo okwe papali lyange mayirifu nyino okwebaka nawe ebikola nyino okwebaka nawe enjala yatukuba bwambala bugangali naye techaja engeri ya Karamoja gye kizze kati nekinyamba nensaba nti mwabakola analysis muyingire in defining Karamoja. So bogene mbale you have mu Karamoja
bogenda jinja ojja kusanga wekitundu ntitizi mu Karamoja. So population jodiringa nayo eina impact jeva ne jeraga bo balabika as if they are uncivilized, backward bachi, but they make impact. Obwana obuve waffe kunjiri tosobola kuleta hano kubitala omushana siwe boka bogende hoyima ojja kusanga yo mu kitoro mu kikiga ngwano tuyina ekifumbira ate otuyita abafumbiro bayita bangu. Now so gomanyo okwocha n'omonde engeri gye bajocha, that's skill, that's why it's called kanjocha. Now so in when you are looking at Karamoja broadly, you look at minerals. It has China the best minerals on earth. You look at cows. Story ya Karamoja is about cows. Story ya Karamoja eri ku mundu bye byale biri organized ne bikozese mundu ne raiders. Now but the Karamajonga is defined as a criminal. The Karamajonga is defined as a raider. Ngatana bakufuka mu Karamoja, ngatana bakufuka citizen. Ye mindset leadership ya mukuru Museveni jakoze echi and we need to find out why. Now when you go to Karamoja, I discussed with Purukol yesterday nagenza okumubuuza chempulira kati classifying ngira Karamoja walu Karamoja ey'amatawuni towns. That Moroto you hear actually okusula mu Moroto, that hotel is extremely very expensive. Classifying ngira Karamoja eri kumpi ne missions, the churches, the religious institutions, including ne hotel ya mweno je mwatwali ya hotel Africana. Then ni waberawo ne Karamoja eri kumpi the Karamoja with the state. Bano bawulira ba DPP ono mcharo no DPP, the judges, the likes of the procols, those ministers, the members of parliament, and abo bonna enjala tebakuba. So who is very vulnerable to this hunger? Ali vulnerable is the traditional Karamajonga Kuraro. Kwa Kuraro. Because wa Kuraro yari ainentes, and I saw ononanka nono nsereko. But this guy has a cow, jojamu 1.5 million shillings, tayagala kujitunda. Why doesn't he want to sell it na agula akawunga? Nze nkwate taxpayers money nzimuwe. Katene yera bila that this Karamajong on that Kuraro who was traditional, yanywango omusaayi ogwenteye nanywa amata nali enyama ye, and two nga asobola okutunda enteye nafuna emmere. Now this brings me to another larger issue. You know, Garo checking a chile Karamoja, the markets. Ewafe mukatale bukoditi nyamayenje, I think watukayo mugenzo kuzika wakababu yanja ujo wagendo kuzika. Katinga abantu bale tente ne batunde ente zawo. So naita yo ne mu campaign. Nkumi mugumu yonna. Kakala abantu bale tente mukatale. N'abalane baleta muwogo. So you are able to sell your cow, ofune ngoye, ofune omunyo, ate ofune muwogo. Now the market in Karamoja is disrupted by the army. What you call that food chain, echirese ekizibu. Ntono mukaramoja ngente tebana bakujiba. Awonyeza kwente ntono. Bazireta mukatale omulala alese mmere amaje galinda at that stage ngono ente bagitwala. When they are doing the exchange, Mukaramaja bamuwa sente nga tana bagenda kugula mmere amaje gaba rounding up ne gabajjako sente ezo. Yeah, that's what is happening. You get? So now there is a disruption. Disruption ejirese. Actually, the one who is responsible for these deaths, it's the army. Because yo atejukira abalete ente mukatale are youths. Tezere to abali abakadde. So abavuka balese ente from the crowd, bazirese mukatale bagule mmere, baba akazijja mu sente bweziti nga the army does cordon and search. Ngenonya mundu mukatale. It is looking for guns in the market. Neyola abavubuka nebanyaga ko sente ate nga bali abayinente bagenze because they have to go with their cows. You know they don't arrest abateso abazo okugula ente. So you now have no cow, nensimbi tozina ate nono omuvubuka abadde azokutunda ente mukatale afune sente ate naye mumusigaziza. So this old man golaba asigade mukraro nga ayina okufa. Because if you have taken two, you have taken atwale ente mukatale, you have taken the protector of the cows,
you have taken amanyo kukozesa sente amanyo kugula emmere agireta crown goyina mukomera and the other one becomes vulnerable. So kyetulina okunoonya kulwaki mukulu Museveni system does this, because it is deliberate genocide. Otherwise, if you wanted to do it, there would be intervention to one badofirwa omuntu. One, you have disrupted their system to mukunonya mundu. Two, you have not taken care of that crowd. But Karamoja story evayo because wherever ensimbi zingira Karamoja. So there is a lot of inflow of money into Karamoja. Kuvamu NGOs, government, nebirala. But when you go in Karamoja, do you see that money? That's why you see Obiane president ngagamba wali obubi wente na ikantwale yembuzi. You remember that time he went to address cattle raids na yate mbalete de mbuzi as if the mbuzi tebaziba. Is he saying zine mbuzi ziri ko GPS ngaba yagama yagala kutya ko na plates ateka ko buntu obulaba over cameras and so those are the stories you have. Now let's look at the national level, the parish model. Now under this parish model agenda kukozesa 1 trillion shillings tutereza oluzungu parish the parish model. Under this parish model agenda kukozesa 1 trillion shillings. Kibazo gwosomesa oluzungu parish kitegeeza kuggwawo ekyo lwomusana akikozesa mu bugenderevu yekyayagala. It's the parish model. Ibwo yine biseera nja kukikunyonyola akozesa 1 over pronunciation. So agenda kukozesa 1 agenda parish. The parish model agenda kukozesa 1 trillion shillings. 1 trillion shillings is for production, i.e. the seed. Naye focus ye mainly eri ku butungulu, eri ku nyanya, katono nnyo guja kuba mwanyi because omwanyi million bagikuwa ogule mwesigo z'omwanyi you need like around 3 years kutana kukungula. I don't see it in goats nebirala. Now when you have this massive production yenyanya no butungulu ogenda kubitundawa, you close your eyes olabenga 1 trillion erete nyanya erete obutungulu. Where is the market for this? But remember, and all productive energy ojiwadde sente ato ojije mukulima for food security. Ate singa tukwata that trillion in one financial year ne tujiwa betwandiyise progressive farmers as credit facility olowooza onofuna impact tuddawa wali mu parish model ise parish ekigambo parish development model oba wanonga okute sente 1 trillion nozinvestinga muba established farmers naga nti okay ebizibu byammwe processing marketing opening up more land. John cho proposing actually ideal the nature of abuse eri wano era bwe banaga nti oziweba progressive farmers ojja kusanga nga bakibazo bazivuga mu mpenkoni. No, yeah, but they do that. Mbamanya wana in a Range Rover. But you see mukuru kakande abaina Range Rover bandetera ndizi. Please mukuru kakande where I am. Nti ono owa parish model wenonya ye waita chida chonka. Ono abade ku subsistence production nga ina food security. Ye focus ye abade about production for consumption in the home. Gwayagala jeyo amuteke in production for the market. But gwalese for production in the market in Busoga. Na amuwe ekikajo katayina kyakulya. Gwalese for production in the market in Kanungu na amuwa amajani tayina kyakulya. You get? Katayagala kugenda anonye jjaja wa kibazo. Abadde asobola okusustaininga family ye nga ali malumo namugamba lumonde gireke jangu ogende mu butungulu. Lumonde jireke jangu munyanya. This is money and you must pay for it with interest. Katona avec food production agende munyanya that has no market. You get? So in other words, aggregate chowado yogera ko that under this parish model again impacting food production. Because I don't see someone ntafune ensimbi nga ina 1 acre of land ntagenda kulima kasoli. Bote bazita high value products. But all of they are high value products. Butunguru wamuna na nyanja maybe ne ntula. So you now have that collapse. Large scale farming. Yes, but who is the model? You see under NADS wale ino kuba ne farm model farms. The model farm abalala kulabireko. Now ani
aine ettaka eddene gutwana bale tulaberako is mukulu Museveni. Mwe bali. Ano nze kankwese mukulu Museveni because aina media, aina facilities. Oyo ali mu kintu kimu kyokka. Nte. Now let's even look at that. Oina 10 square miles over the president for more than 30 something years. It is your passion. Na yene katubaba akamente. Milking akode sangalo. 36. 36. Katubaba akama. Baba akama, he uses his hands, fingers. Ngane ntabera jiyimbira. Njagala agenda akuchaze olabe oba inayo machine ekamente. Bwe mwali wano nawira gwa magamba nti bibagenda bali muri otobukadde nnyo. Baba no bebali entenkadde. Mwali wano ne silaje lwama. Naye kati mwe lwaki mwagala asala enteze. Kitegeeza talina market does tunda enteze tatunda nalinga mukana moja. So you see, therefore bobanga wa, and you see is subsidized. Yes. I'm not very sure until netaka again na mubanka naja yo loan na agule taka is now paying back with interest. No, I'm not very sure until abakozi be abasasula bulungi on international scale. Bwaba wabbe enteze bakubira kuzi RPC Gunship in Uganda. National around the farm nga ayiga babbi. Kakati so oyo if the farm can't break even. Gwechibazo government to break even. It can't. And I'm telling you, it's subsidized. I'm not very sure how much does he pay his worker. Nto mkoza alinde nteza mukulu Museveni ente 10 nya amwa milioni kumpa amansi oba milioni nyaza waba somesa. So so I don't you are that with the content that they come solo income tax. So I'm not seeing kubuza muganda wa Roma. Is he exempt? Kubuza muganda wa yo yombuze farm yakachumbiro katechali kitawo yagireka. Because those were progressive farmers at the level of his dad. Now, Kati, therefore, therefore, I don't see a farmer here go over 5 square miles. No mugamba alime agricultural products in that is taxed over. Income is taxed. Income is taxed. Which I believe Tibu Habura is capable of doing. Nsubira nti ofuna profit. Era bwe tuba tuddi kugula ebintu bwogenda okugula emmotoka bwogenda okugula ettaka URH okugira bweti bw'omala nti ettaka lya milioni 10 nti declare your source of income. Alabe wasasula income tax. So therefore I don't see kakane ne bwa 10 square miles of land now. You open it up. Ntu olimemu kasoli oba olimu ebijanjalo oba lumonde for food security that farm can break even. So it's oba wetaga massive intervention of the state. Now here you can grow trees. What? Yeah. Anti-trees are killing soils. No, but you remember? But John, we are talking about food production. Ate go tugamba kulima kalitunsi. Anyude kafukawa mungi. Akategala gwemiti omanyi kalitunsi. But you can grow mangoes. You can grow jackfruit. Ateka tugufukide dala wa perish model. Osobola okulima avocado. Gwe katoli perish model. You conserve the environment. So in conclusion, you expand production, food production. Mkulucho wazo in conclusion, the mindset the national resistance chaze yo agamba ntina ye baba ine takedene basobola okulima is agriculture gainful employment mu Uganda. Wano inago gamba nti tuina gwe tuyitako wano ku reception munywanyi waffe ndawula agenda kunzikiriza mukozi sengeto kulabirako yalima kasoli eka mwana nga itayo nagira nada ekarule mungu nalimye kasoli ne yise mikono atembu yaballa kati oyinzo muzayo nonga ndi wayi wategedde omusubuzi progressive farmer jangoli omusubuzi nakasema namunyaga namufera the national resistance army occupational nakba ye tunulira production tetunulira capacity of the market nti kanabi bwaba wakugula kasoli which is processed bwabanga ekisobola okuyamba farm etuke break even nti aba inagula kilo ya kasoli nga ya 10 Canada has no capacity. Yakasoli at 1,000 shillings. So our market is small. That's why you see under COVID. Now you see, still government can intervene. A Kenya government actually
a few years ago by in a crisis. Kwanga government buys off all the maize. All the maize crop. Negitereka. Actually, when they had a crisis, abalimi bagamanti balina bumper crop. Ninga bumper crop siyabwe bana Uganda. Soka yemuna Kenya ye farmer dealer broker. You're supplying the government agency. You see, I'm looking at Uganda nga amugwa cheaply. Okutuka government ya Uganda yekasola tagwayo. Mukuru kakande nze nkanawa. Nakizo government it was from Uganda. Why government ya Uganda tenda kusupport the agency? That's what I'm addressing. I'm addressing mindset ya government. Ya Uganda. That level Jericho chembalinyaga nkore conclusion. Level Jericho is below sea level to the extent nti boba wa kulima kasoli. Yeroza sukari nto kuongera production ya sukari. You don't do intensive, you must do extensive. Gendo teme bibira olumbe manure weri is not looking at kachira banyawo. They can do fertilization. They can increase production on the acreage. That's where Stam 7 is. Go itaro modo mo farming and agriculture. Vaku area yo buchupa. Because it's telling you the best irrigation is drip irrigation. Na ewo vude kwecho. So that mindset ya ina mwagezi nja kumukudira mu ruerure. Katiyenga ruerure yabageranga abantu basatu. Rwamshana ni mukuru Museveni. Yawaza wa supporter. Kayenga lama mwene abali kamwe abali mu cyaro hanze izinero Museveni ndi Museveni we automatic. Bavuga muroka za automatic. Katiyenga ajasa mukama vroom na ingiza mujia Museveni automatic. Rwanda automatic. Rwerure automatic. Kata bakube ngombe tidip umukatare mami no kumuvira. Aba bana kwatomera kifuba biranka bikonde bikimu muvire because avuga muruka yaki ya automatic. So that is the leadership mindset je tuina mu Uganda eri ku level ya rwerure automatic. You must give away. Oli makatika Gasimbagane Ne Bannamawulire. Gasimbagane Ne Bannamawulire. Haruna bangambye bwe nabadde njogera ku nansana nga nnoonya ekyalo nga nti ekyalo eri democratic thagare bakiyita kabulengwa nti kabulengwa gye bagamba Lwomusana nti ono twamubba last week mumuleke kati baina that level of information ono mumuleke but Lwomusana abadde ayogera nga nzije wooka naabi agasse ekigambo ky'obubbi ku our food supply problem. Abantu balima oli nabeera naddala wano mu byalo bya Buganda Mawokota Gomba not Gomba Mawokota ne ani abalinanyawo ng'okomawo eno Busiro abantu babeera n'ente z'okumiguwa ng'ente ebadde ekola ebintu nga emuwaayo amata ekikopo ebikopo 3 byatunda regularly nabeera nga ayinayo ka income akajja buli lunaku akagula amafuta akagula mmere emuwa obusa obufeedinga then mu moment ya crisis n'atunda ennyana n'amanya nti kati wali nditunda ennyana naye kati ente bwekulamu eba etandika okuvumba ennyama ku muguwa tagisangako nga baje kati abantu ente zibatamye ezo zibabadde basiba bwe batyo n'embuzi nazo ezibadde bwe zityo ez'okumiguwa nazo zibafuukidde ebizibu n'abalunda embizzi kati n'abayina enkoko ezisula mu mafumbiro bajja ne bakuba ebituli mu mafumbiro ne bazitwala kati abantu that is security associated with production kati abantu bagenda okwesanga mu byalo ebyo nga tebakyayina kati ente yagenze kitegeeza ebigimusa byagenze regular income yagenze ne long term yagenze ne engagement kubanga bakadde babeerawo nga engagingira ku nte bwabanga yagenda mu kasaako emyoga okufunayo kaloni akula akataako alistaka with the loan nga ate ne income eweddewo Haruna ekibamu kutunda kabanja ke but Haruna yingira wao that trading center where Mukulu Museveni has a problem nti omuvubuka ono ali mu betting ayinawo portable
ainawo na screen jalabera kwa Arsenal nebera atali ali mu betting obasanga bali awo the whole day kwachite webuze ensimbi zivawa bapente na jana's betting yes za tugenze tutabika ebintu bingi ubekyo kyosembezaayo kyennyini kikwata ku security y'omuntu n'ebyobugagga bwe ka income ke kakola ki kino kijja kuntwala kakandi yadayogera nti tugende ku ba large scale balungi naye bw'obeera ne security ennungi ne proper organization ba small farmers nabo babeera very productive. Professor Lunyigo Samuel Rwanda yagala amwagala nnyo yali atuga nti abantu balina akajanja kano publisher we yambuuza omushana publisher wa Samuel Rwanda Lunyigo yambuuza nti ebyo bijjawa ebigaa nti saagala Rwanda Lunyigo kati era na mpita nangati nina kuwe ekitabo kya Rwanda nga tannaba nakiteeka mu kyapa no kisoma nga gwogenda okumoderatinga nga akironchinga lwaki oyo omwami bwayogera tomutereza mwauka ate publisher we professor omukulu ono mukama wanga awuliriza ne kakati omukulu ono kyachayira Rwanda Lunyigo kubanga Rwanda Lunyigo awagira nnyo ab'ebibanja atono muwagizi wa land grabbers goyogera naye nno nannyini ttaka landlord yaggulu mukolo kibazo yali nga twogeramu naye nanga nti Uganda bagitendereza nnyo nga emu kuba twale mwanye bweru naye nga nti mu myaka gyonna bw'otambula kizibu nnyo okusanga mpozi oba abayindi emabega nti osanga emisiri gy'emmwanyi n'ovuga nti mayiro 7-8 mwanyi naye bayimiriddewo nnyo ku bantu bano miti gyange 100 2 naye nga bikyoyogera nasanga omusajja mu kibuga ekimu muno mwe tuzungira mu nsi walako okuva wano nanga nti I've heard a lot about Ugandan coffee. When you fly over, do you see great shambas of coffee? Ekigambo shamba nga awulira kyamaanyi nnyo ne mugamba munnange nno nze jjajjange yalina desima 25 nga za mmwanyi n'ateekako bweziti nga za muwogo kati teriyo Uganda inayo eka 10 nga kya mmwanyi mukolo kibazo naye protect me kakanda obwedda ayogera kajja kuyambako na hano kituufu Uganda ne bajjajjaffe babadde mu mwanyi naye tetwebuuza oyo alina budesimal bwo n'obuti bw'emmwanyi bwe 10 oba 2 oba 200 olaba abaddewo ali viable abadde ne progress okujjako okuweerera abaana be n'okulya emmere kitegeeza nti bw'okondemininga abantu that kind of economy oba condemning to be poor perpetually and chronically yard food security mukulu kakande tamaliriza tanzikiriza kumalayo nakola conclusion ye naye yali agamba nti abantu abo babaddewo nga bali organized bulungi nga ne government rolo yayo egikola making sure nti omulimi ono afuna first of all ensigo enyanika y'emmwanyi ne beeyi abayaye tebamukola ki tebamuyingiramu kati system bwe yatandika okubanga abayaye oba abanyazi katukozese ekyo nga be bagavaninga abantu kati bone bala nti ono tulina musala nsawo oyo ne kikola ki ne kifiiraawo mubadde mwogera ku oyo omulunzi wente waliwo omuwuliriza waffe wano nnyo bamuyita Shabani Lukoya yanga nti yabeere Pakistan ng'asoma ku bimu ku bintu bye yeegomba y'engeri gye bakuŋŋaanyaamu amata ku bakyala abalunda ente ey'emwemwemu gy'oyogeddeko ey'okumuguwa nti akamalitaze 10 oba 20 olunaku naye nga kyeyini y'okucollecting amata weeri tajja kusigala nago era essente zo ne zikola ki ne gagenda we gatuuse nti ewa Kibazo bajjeeyo ewa Kanabi bajjeeyo wali omushana ewa Kakanda ne
ngabo twakikolanga mu direct operation. Kati ebyo byonna ebintu mukulu kibazo bigenda bikola ki bifa ye wakasooli bamulekedde omukubi w'empiso nojja mu gavumenti n'agenda mu nte nga naye musuubuzi n'azibbe Tanzania n'azireeta Uganda n'akwata eddagala mukulu kibazo n'osanga nga asomye ebyobusawo bw'ensolo avuga nti we eddagala lyoleeta mu kitundu kino nga teryandibadde siri erisaana gwani abuuza kati awo wonna nga tugenda tufuna mpola tubirabanga ebitono mubawaana wano mbu bavuga mpa enkoni eventually bajja kuvuga enkoni naye ng'ozivugira mu bantu abataliwo. Naawe wennyini otuuka okuzimba ekikomera oteekeko sengenge bakisime wenakulira walingawo ebifuuyiro ebya public the deep era nga kyabuwaze okutwalayo ensolo yo wonna kisunga kukubo walingawo public deep mukulu kibazo ezo zonna system bwe zigenze zifa mwe mulowooleza nti okuzimba ebikomera ne muteekako gate ne sengenge ne kamera it is more safer than okuddira sente ezo muziteeke mu bantu. There is no security. Ziteeke mu bantu balunde ente zaabwe kibazo oyitewo nga bakuwubira buwubizi kubanga n'ababaka ba parliament bamala okufuna sente batya okudda ewaabwe kubanga issues ezikwata ku bantu tebaza addressinze kati bakyamumanja ebya CA webale naye abantu abo singa baali balina kye balina gwe kyogamba ono kakande kyabuuza nti oyo omulimi ali viable naye bw'abanga asobola okwegulira essaati ye n'agulira ne mukazi we oba olugoye lukadde naye nga tasabye ekyo kimumala then ate n'ekirala ayina ekitonotono kyaleeta mu economy n'ayongerako kati ebyo byonna mukulu kibazo tetubitunuulira we tutuukidde ku nsonga zino ze tuliko wabuuzizza ku nsonga ya Karamoja and the general food era mbadde njagala kusaba ndooza radio Simba ejje tutegeke batwogedde nnyo ku Karamoja naye abasinga wano ngenda ne mbatunuulira nga Karamoja kati ona bwayogera Morota alowooza nti Karamoja eweddeyo Domshan naye weerabidde Karamoja gye twogerako wano erina abalimi abanene ng'ono abadde chairman wa court marshal guti genda olabe yiika z'akasooli z'ayina mukolomojo azinawa wano nga wakave ku district ye Katakwe eddako bagiyitani Namaalu na Paaka oba ye sina kapiripiriti eri side eri ng'oyise wa vice president. But I classified Karamoja ninga waliwo Karamoja the state abali mu state waliwo abali mu trading center waliwo abali NGO na missions lwe bagenda ewuwe abanyazi b'ente bagaba bajjayo ente 300 oyo Mukaramoja munaku twebuuza ekirala Karamoja is a pastoralist community teyina njawulo ne President Museveni ewaabwe gyava n'abantu be njawulo weri bonna balunzi bali abava mu babanyaga kw'ettaka lyabwe bonna balunzi eri bakoze ekimprovinze embeera y'omulunzi mbeera ki eyo gavumenti gyetaddewo oba abali mu gavumenti erongoosezza omulunzi w'ente ali mu gye bayita Kato corridor olwaleero n'aba ng'avuga mpenkoni eyo etasobola kubeera applied ku Mukaramoja mulunzi munnaabwe n'omuteeso waliwo discrimination nti abo ekyo kireke ekyo ekibuuzo mu Kato corridor wabeerayo ekyera amazzi ne gabula you remember government ya declaring a state of emergency because amazzi tegaaliyo mu government can't declare a state of emergency nga Bakaramoja bafenjala kati akyoggo kyakinyonnyola abantu ekyokubiri mukolo kibazo emergency under the office of the prime minister erimu kati honorable Nabanja Robina Musafiri omukyala ava the most important munyoro since Kabarega ave jindi eno in a district Kakumiro mu Bunyoro wabaddewo avaka kumiro sikagaddi wabaddewo program agosige masaza gaffe wabaddewo program mukulu kibazo agu masaza gaffe mukulu kibazo n'abatuuliriza bagiyita Karamoja integrated development program
unuka kanda ateko jira bayita waddewo KIDP simanyi wanu kati tuyina KIDP 2 ndoza tugenda mu KIDP ki muzimuku nteekateeka zaabwe bawandiika oluzungu lulungi nnyo kiwandiiko kirina emiko 1017 emiko pages nga output emu ku zo mwemuli food and nutrition security for the vulnerable. Ori kwa kuraro eri. Ono kumisha omusana bali oli akola ki? Asembayo. Nga KIDP tu yalina okuraninga from 2015 to 2020. Era neyewuunyizza omukuchwazo yadde mukwanjula kwe yagambye nti waliwo government program to this talk Karamoja with gods. Nengamba wiyale. Have you been to Karamoja? Ate baguza mbuzi. No, that is what government did. Supplied 140 billion program mukolo kibazo je bayita iyo integrated development program erimu ku page 5 eja document eyo bawandiika emiko 10 kuba gigendera ddala paka ku page 67 nga biri ku mmere food ne sente ne baziteekako kibazo kyembuuza kana interest yo mukana mmoja yeriwa yebara nezi lwaki kana bingali nyo Karamoja interest yo amanyine ekareji eya ono chairman wa court martial ne namba yenteze bako what is your interest byona ina details. That is why he's seated here. But he must be having an interest in Karamoja. mukolo kibazo simanyi balo omushana yagala abantu abali oba yagala information oba yagala worokoso you Google naye sebo under that KIDP emiko 10 giri ku agriculture mere era bagiyita intensive agriculture matrix omushana yinzo muvunulira eba extensive engeri je tugenda okulaba nga ebintu by'emmere bino byo bibeera bikola ki program kati tuli mu 2022 mukulu kibazo tucha discussinga mu Karamoja afaki njala naye under that sector yo buli embagena nga bagiteekako esente zitali mu kukadde naye mu billion ate zifuluma zino za kukola bwe zino za kukola bwe zino era bwafuna mu government budget ya Uganda mweziri kati question erindi lwaki ekintu ekyo kisigala kikomawo y'omulaalo owe ene nakaseke n'oweeri mwankole engoma n'omulala boba embeera eyabwe ekyuse sebo bajja kukwata under secretarial buno Uganda under the secretarial naye omulaalo w'e Karamoja ng'ayina n'obugaga be kuba sebo wane waffe omuzukati kube tugende wa kibazo ne tumusanga ng'ayina ente enzungu 3 tumutendereza nyeregana omusajja ayina ente naye ogenda mu kiraalo ng'omukalamoja kakande ekigambo mulaalo kiri equivalent to shepherd alunde ente endiga kiri equivalent to pastoralist omulaalo is not a gwanga omuvubuka omuganda ompakasizza okulunda ente tebamwita mulaalo abeera ki mulunzi mulaalo so I raised that issue mukuru Kanaye aleme kutubuzaawo I raised that issue nengamba the word Karamoja also kitegeeza okuyingiza ensimbi nyingi nnyo mu Karamoja that narrative question eri nti ani azirya that money. I remember I raised that. Yes. Kanali malayo. Maliriza mukulu kibazo tudde era tutunuulire kubanga neno kakanda abadde ayogera wano. Bitundu ki ebisinza okubeera affected. Kuba bw'otunuuliranga by the way district nga Amudat. Fine bali Uganda naye ate okusinga balowooza nti ebintu ebive Kenya n'eri bibayamba nnyo okusinga wa. Nti government yaabwe tekola ki? Nabe nakapiripiri tipati emu balowooza nti baliwa oweka bongeri bwagenda nga yeyongedde enaku ze bagiteekayo ne district empya Kalenga mukwano gwaffe empimba za shaka munamulimo gye baali bamukasuseeyo bamutute buku nalabye era yali mu bino ebyokufa kwa kaa ennaku zimanyi lwaki bamujja ku nsalo empimba zaabeera ku borderline
oyo naye n'alabanga enkolagana y'ennyo okusinga eyinza okubanga erina Basudani saidi eri. Kati kyekibuuza ofisi ya Prime Minister ku nsonga eno mukulu kibazo eya Karamoja ye yandibadde eteekebwa ku nninga essente zino zonna nga waliwo ne Minister Mulamba zirazeewa. Kulaki tomuyita Prime Minister ku Gasimbagane? Office ya Prime Minister na unit ndoza under disaster. Ndoza on a monthly basis bafulumya report early warning system on a monthly basis eraga enkuba nga bweneeba food insecurity na buli kitundu. Kyendowooza nti ndowooza okujjako abagifulumya n'abamawulire bagisoma the entire government ne cabinet kati mukolo kibazo njagala tuddeyo katono nnyo nga onzijako Prime Minister yaze mu parliament n'atutegeeza ssente ze bakoze eki ze bafulumiza ow'amawulire omulungi njagala dde yagoberere emmere bagenda gigulawo billions. Who is the supplier of bagiguze wano? Bagiguze wano because currently the biggest supplier in this region of maize grain abadde Malawi ne Zambia tujita Great Lakes basigadde bayina excess grain. Omu ku ba suppliers abasinga is Aponyi. Omu ku basinga okugula grain eri n'amutambuza oba okumujja wano n'amuzaayo. Kati kibazo bangambye ebinyeebwa biri Tanzania, ebijanjaalo biri Tanzania ebisinga obulungi mu region. But that is a shame ku Uganda. But that is what it is. Because they are organized. Bagenzo kwa announcing ebyo nga nemmere etuse ku magombolola kubanga iso minister Kaduju Moricho nga abukula nti emmere etuse naye kati abagibba this should be watched ninga nti bagenzo kwa announcing which is fine planning. Mukolo kibazo Gasimbagane yagala ogobe chain eyo ani wayiseeko tenda naawe n'osaba and is this supplying enough food naye agamba nti kuba kamera ze zisooka ziringa wa polisi kati mukwano gwaffe Nampiima Farida omanyi weekend musasa musanvu abantu 455 bafudde. Come on, a police officer ojja kutunyumiza bunyo. Nze njagala kumanya kikyokola okukendeeza ku bubenge naye kibazo twagudde mu trap and Gasimbagane naye jingidde munyo deep. Waliwo kyobuuza mukulu Kakande bwe tukola analysis tusobola okufuna amanya gaba bafudde enjala. I'm not saying tebafudde enjala. So why this story? Because stories badde Karamoja nga tuna kuyingira ku story yenu anti awo wetudda story wabaddeyo Rain ne Karamoja omanyi districts meke ziwera naye bagaga Karamoja where exactly gombolola ki Nadungeti ani oba bwe tulyoke tulabe abo abasinga okubeera betuyise ki oyo Omukaramoja ow'ekira akola ki ensimbi n'ozifuna nga tayisiza supplementary so fast there must be production in every part of this country. Kati waba romushana erwenshama evayo kyekiyingira mu katazi. Ngambe tuina se mutundo. Nekyokubiri. By the way, mukulu kibazo. Singa tugoberera omwami oyo. Bano bayina abantu. Tuina ne abasobola okubeera nga bw'obatwala gy'obatutte bakuyambako ku production. Bano ba supplier ba labor. Yes. Ateka marobeni tulimemi nankane. Kakubuye ekirala balina advantage endala sebo. Abalala gye tutalina balina cheap food supply from Congo. Abakulu abo kati bakyayina. No. Congo has never been short of food. Can you help Uganda ku procure eri Karamoja ne batuwa data families, because you see within 4 days 5 days abantu batandikira okufa. So now we are in 2 weeks. It should be massive this. Why don't we also have that data?
abantu abafudde abali, because you see tosobola kukola relief if indeed they are dying, and I'm saying yes, tosobola kukola relief nga toyina target. Who are those be targeting okwem? Yes, because now you should be having the military ngegabe mmere ngeri kyaga mmere wano hold. Picture yegamba nti tetuyina problem ya njala. And I'm saying there is a problem je tuyina. Eno problem yenjala weringa weri and it's national. Naye bano eno bajijeyo walo kye bagala okubika. Kubika, there is a story they want to cover. By the way, you would be surprised ngane LDUs mukuru 7 batwala nga tebayina na mmere, because they are also getting money, food from the same market. Kana kawunga koyogera ke 10 mu kitundu abasirikale be batwala bayina. So are you going to have a stage nga no musirikale aja kuba kuluma mu nyumba okujja ko mmere? Emo ku makomera agasinga okulima emmere wano mu Uganda liri Karamoja eryo lireke lya Moroto na Kapiripiriti district, very fertile land, era bali mu process ya kulandi bagenda bagidigazetinga nuza abalimi abamu bagala genda nabo bafune eki ettaka naye ekkomera bwe liba nga lisobola okuproducing emmere region yonesi. Okay, Kakande eriyo magezi akomyewo. Magezi challenge aganti, when I listen to Kakande, I'm sorry, but he is not the Kakande I'm used to listen to. Kakande, haven't you fallen in the trap of the grabbers, the alleged large-scale farmers that you're now propagating the story for? In northern Uganda, the largest chunks of land have been parceled out by big politicians and big capital, and now people are slowly becoming landless. They wake up every morning to realize that they've given away their birthright. They've given away their birthright to large-scale farmers that are growing sim that we don't eat here, that are growing things we do not understand, but they have large-scale farms. I'm very worried. There's been talk of leasing land to Israelis to grow their own wheat in Karamoja. Yes. Is this the story that Kakande is pushing? No, it is the other way. Is this the story? In other words, Magazi, your story, your writing is very long. It's not how people have acquired the land. How they have acquired that, that's their business, and the business of God. We shall talk another day. Naye principle inti tusobola eriyo musajja ali Bahrain tusobola complaining nti program yaabwe mwagiza mu luzungu ebimu tabitegeera. Oh yeah, kitufu na tusobola okulinyisa production yaffe eya agriculture nga tuyimirira ku Kakande alina wano eka. To me that's a fundamental issue. Naddala nga embeera y'ensi egenda yeyongera okutabanguka, osobola okola drip eya Museveni eno bottle drip kachupa nosobola okulima emmere eyetagisa for us as a country ne export nsubira. That's not possible. Just one sec. Eri jembade nkugamba abayina grain asinga obungi kati wano bovuga ennimiro e Zambia oba e Malawi, ovuga okuva wano okutuuka e Kampala ng'ovuga nnimiro ya kasooli, eyo kasooli n'ovuga eyakawo n'ovuga eya nogarantinga quality. naye ekizibu bannansi baayo baavu bulunkupe. Kakati amwenda Kakande obeje emisiri gy'ovuga oyo kasooli w'Abazambia anti kyenkugambye bannansi baayo w'Abazambia baavulunkupe. China yagenda nekwata n'abalimi abo waliwo ensingi erabiri sooka olinde kakkana oli mu banene naye bajjako obwapa bwabwe bonna leero Kakande yali mu bakapital mubuse ba shareholder neetandika okulima kawo naye nga bwe bakungula kawo yenna agenda wa sinagamba nti eka yange emu gyeninanga Kakande ogizdeko ogiwe the big. Naye bw'otambula eggwanga lino Uganda anywhere across the country
tukyalina a huge amount of arable land etali in occupied at all. Omushana be balina square bagisiba sengenge tebagirimaako. Ekyokubiri kibazo allow me kusika kana has become too violent. No. You go ahead. Allow me this. The listener chagamba kiri nti this story, this narrative of death in plenty. Abantu ntabafa atenga tuyina mmere. Eyo story kigendererwa kyayo kya kunyaga ttaka for mass production. Naye nga mass production no please genda katonga waliwo alimu omuceeri mu China that Chinese alimu omuceeri ogwo omuceeri gwa market ya wano bagulima aguleeta na kasero no bagulima agutwala Beijing. Yes. Juice naita wo woyogera nenyimirayo nengula omuceeri where Katonga. Dujo bakugabira wano kilograms 2 ngandi wano kati tompoteka mzikoli. Akugamba the Israeli Israeli ayagala square miles of land alime mu Karamoja. Question erintu bonazumwa aja kuba alima mmere kulisa bakaramoja. Has he come for the Karamoja market? Watch what you want to say. Yes, story. Yes, chigenerwa of vast production. No. Agende mubende. Arabe anyono eyatwala ettaka alime mwanyi. Kaweri. Omusajja yafuna square mile 10. Sebo, omusajja yafuna square mile 12 kasanda gosinga kumutegera. Yali musajja we Lukungiri. Aliwa. Kangende katonga kumuchaya warukungiri katonga kumuchaya Gasimbagane Ne Bannamawulire.